Ya kitalo nnyo nti tufiiriddwa omukulembeze abadde hands on. Abadde wa bigambo yabadde nnyo wa bikolwa wadde ng'ekigambo kyabadde akirina kingi naye ng'ate akola nnyo nti bw'ojjukira Honorable Ssegirinnya mu mwaka gwa 2021 mu mwezi gwa Septemba baba alayira then mwezi gwa Septemba ndoza yakolayo emyezi 5 ku 7 naye ebintu byakola mu period eyo babaka bangi nnyo bamaze mu parliament emyaka n'ebisanja nga tebalina kye bakoze. Ssegirinnya mwaka gwa omwezi gwa Septemba nga 7 lwe baamuyita mu CID department nga bamutaddeko emisango gy'okuba nti bino ebyaliwo okutema abantu amasaka biki era n'atwalibwa then mu mwezi ogwo gwennyini nyina guzomezi nga 22 ne bamutwala mu alimanda. Nkwaniriza nnyo ku Busesa Media nate olunaku olwaleero gigenze gitya tukyali mwezi ogusooka mu mwaka guno 2025 tusaasirako abafunye ennaku abalwadde abalina ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako nnyo Mukama Katonda abagumye mu ngeri ey'enjawulo. Edwin Kamakina manya gange fe Busesa Media program twogere ku nsonga gwendi olunaku olwaleero twogere ku nsonga ezikoze amawulire aga bulijjo twagamba nti tuzeekenneenya tuze studying ate ntuvaayo netukuwa point ngeri authentic so webale kubanga otugoberera mwena abatugobera ku Busesa Media abasubscribing mwebale nnyo mwebale eddala kubanga mugenda maso n'okusubscribinga ekyo kikulu nnyo njaga okwebaza ennyo abatuteekamu ensimbi African Cuisine Restaurant. Thank you so much mwe batuteekamu ssente bali wali ku Bbiri Cell Complex gyoba ogenda oli ekyemisana ekyeggulo suburb osobola okolera birthday party restaurant eri halali nnyo. Then ate bannaffe aba Max Media bagamba bakuwa audio ezikola bakuwa audio ezikola n'olwekyo ogwo amanyi okusibwa emipiira weekwate bannaffe aba Max Media bagamba nti kati buli audio eriko ekola ojja gijja waabwe kasente akatini ojja kuwa nusu 10 okufuna normal audio ate okufuna VIP ojja wayo 15 ziri 2,500 so 2,500 then ne 15 n'omutwalo VVIP ofune audio so bakyali ako ku mikutu gyabwe ogusookera ddala guli osobola dialing star 210 star 71 hash njidamu star 210 star 71 hash oba okyali ku mukutu gwabwe gwa www.maxtips.ug ojja kubanga obatuuseeko mwe bali twegatta ku Lorena Brandon wenjagala tutuule twogere naye ku nsonga ezitambula mu ggwanga tovaawo wenyweze tunyumirwe olunaku. Alright, nina Brandon soko obuuze kuba kulaba. Abatulaba ku Busesa Media mugamba mutya mwebali kubeera nga muli balabi balungi. Happy New Year mwebali kubeera nga ate mukyatugoberera mu continue okusubscribinga no comment nga mutwe feedback ebintu nimba mwagala tukyuseemu ate batukoze bulungi ate musiime kwegamba naffe tusobola okuba nga tuddamu amaanyi n'okulongoosa obulungi ennyo okubaweereza. Brandon Chaff gemanya yo TV and Radio Guide. Okay, ye Brandon ndozo mwide bulungi ddala. Brandon njagala tutandikire ku Honorable Ssegirinnya. Honorable Ssegirinnya aguddewo omwaka abantu abatutumufu asookedde ddala okuva mu bulamu bw'ensi eno this year 2025 abadde Honorable Ssegirinnya. So sinetuwulira nti ate yaba yasoose abadde brain dead ate oluvannyuma ndoza bamubikidde ebyaddala. Tutandikirawo Honorable Ssegirinnya. Kinkalubiriza okwogera ku Honorable Ssegirinnya kuba ate kati nekya Honorable nze mbadde sikimuyita nga muyita Ssegirinnya Muhammad ojjukira Ssegirinnya ali mukubi w'amasimu ku radios. Yes. Okumujjukirako by the time nali ndi ku Kingdom FM, yes I think nga tulina show nga tukola ey'ekiro eya politics nga akuba nnyo nga ina ebintu byayogerawo yali n'eddoboozi ly'ekyebando ya kitalo nnyo nti tufiiriddwa omukulembeze abadde hands on. Abadde wa bigambo yabadde nnyo wa bikolwa wadde ng'ekigambo kyabadde akirina kingi naye ng'ate akola nnyo nti bw'ojjukira Honorable Ssegirinnya mu mwaka gwa 2021 mu
mwezi gwa September baba alayira then mwezi gwa September ndoza yakolayo emyezi 5 ku 7 n'ebintu byakola mu period eyo babaka bangi nnyo bamaze mu parliament emyaka n'ebisanja nga tebalina kye bakoze. Segirinya mwaka gwa omwezi gwa September nga 7 lwe baamuyita mu CID department nga bamutaddeko emisango gy'okuba nti bino ebyaliwo okutema abantu Masaka biki era n'atwalibwa then mu mwezi ogwo gwennyini nyina guzomezi nga 22 ne bamutwala mu alimanda obulamu bwe tebwaddamu kubeera kyekimu ne tujja ne tulaba Segirinya n'abeerayo emyaka paka mwaka gwa 2023 mu 2022 nga guggwako oba 2023 nga gutandika ne babata wamu ne munne Honorable Sewanyana ne tulaba Segirinya nga bamututemu Amsterdam nti ate ebiwundu bamukolawe bati obulamu bwe ne butandika okudeterioratinga ne gutandika okudeteriorate buli naga abanayo mbaka w'abantu abadde atya 2023 Agusto nakuzomeza ali 23 n'avaayo n'agamba nti nkomawo 2026 nalangirira kwesimbawo ekitono nnyo ku mbaka Segirinya Muhammad awo tetuddangamu mulaba ng'ayogera eri abantu okuva kwogwo omwezi paka n'abeera ng'ali out Nairobi Kampala mu malwaliro ag'enjawulo paka olunaku lwa leero ab'erubaga bwe bamulangiridde nti kiganye. Honorable Segirinya yatugamba nti bw'aliba avudde mulamu bw'ensi eno tetumugambanga nti RIP yagamba ye tayagala byagamba rest in peace yatugamba fight hard Honorable Segirinya Muhammad fight hard Mr. Update. So nze njagamba nti fight hard Mr. Update kubanga ye bwe yakyagala omubiri gwe guba guvudde mu bulamu bw'ensi eno fena tukkiriza nti omwoyo gw'omuntu oyo gubaawo era wabaawo abantu bayitiramu okukola ebintu ebyo. So sinaki Katonda yasinga okumanya ala yasinga okumanya ekituufu ki kubanga kati ffe tuli bantu tugenda n'ebyo ebyogerwa naye nga omugenzi bw'ataasobola kuvaayo okutubuulira what really happened tetumanyi kituufu ki ekyabaawo Katonda yasinga okumanya naye nga tugenda kusubwa nnyo Segirinya Muhammad yasomerako ku data mine technical school bane isomo lya Honorable Mpuuga nasomerako ku Musa Bode wano munde Katwende areas nasoma science wale ku data mine nasoma diploma in journalism. Segirinya Muhammad yali mwatikirivu nnyo ng'akyayita eddoboozi ly'ekyebando mu mwaka gwa 2011 era we yajja naye yeesimawo ku bubaka bwa MP Kawempe North ne bamukuba akalulu n'agamba tekijja kunnemererwa era omukulu we n'ajja mu mwaka gwa 2016 ne yeesimba ku bwa kansala owa Kawempe North era n'alya bulungi nnyo awo n'afuuka yasooka ku bubaka yasooka ku bubaka ne busooka Buganda n'addayo buto ku ground ko kadi ya FDC ne bamukubira mu primaries so omukulu n'akyusaamu n'ayingira internet Facebook naddala n'afuuka Mr. Update n'atabuka awo n'atwala eggwanga ku speed yawo 2016 ne yeesimbawo n'alya akalulu ngwa Lord Councillor owa Kawempe North ndowooza n'atuuka nga abantu bakkiriza nti aweereza bulungi bwaka gwa 2021 mu bwa kansala awo yalwanirira nnyo causes mujjukira BTV yeesimbako kibooko ne zivuga yali tayagala zigende ku digital balina sigala yeeri abasajja balina kye batwagaza era tulaba kibooko neevuga ne bamuyusa empale awo ku parliament byazaakola bingi nnyo he was a man of action than words. Kwegamba is a true activist. So najja mwaka gwa 2021 ne yesimbawo kuwa MP owa Kawempe North era akalulu yakakuba yali incumbent omukulu Honorable Latif Sebaggala Sengendo nakuba akalulu nakubirako yali Vice Lord Mayor omukulu Kidandala Sulaiman Kidandala nakuba akalulu ne bamutwala mu kooti naga nti omusajja tayinza kubanga yali dda akalulu but kooti era banga kabadde ka mazima na bwenkanya amukakane. So omukulu ono Segirinya Muhammad Honorable
atadeka abantu bangi nnyo essanyu ku matama ayimiridde wamu n'omuntu wa bulijjo anyigirizibwa abantu b'e Kawempe abalaze light era omubaka ajja mu kifo ekyo alina okufuba okulaba nti nno tagezaako kukola ate contrary kwoli byabadde yatandikako kuba myezi emitono ebintu byali visible twalaba ku ddwaliro twalaba ku ambulance twalaba nga yimiramu n'abantu okitegeera so omubaka yena ajja kibeere kyakuyiga then nina ekintu ekirala ekyanyiiza abantu ku nsi kuno njagala tukkirize awaliwo guy yayimba country song nagamba this world is not my home we are all just passing through it's a journey jakolako byokoze ne tuyitamu yes kyambi oba kirungi nti omu ku baseeka ow'ennansana seeka wumalu nti kale ate naye ali mu kkomera yandibaddeko ekisooka ne tulaba ku kye yayita essanyu oba embuutu eri mu kkomera eyo tetumanyi muwendo kubanga yasaba nti bwafa njagala agenda kusanyuka nnyo tekituyambye bali njagala kulaba nnyo obulogo bwe nga ali eno mu society kubanga yatugamba ayagala nnyo okulaba ku maziga ga famire yaani yaonebwe Segirinya era kyekirooto kye yedduwa gye yali asaba kati Allah aleeta kituwadde ekyo yali eno mu kkomera tetusobola mulaba naye nga tulekerawo okwogera ebintu nga tulina obusungu noyogera ekintu kyokwagaliza munno okufa essaawa za kakati yes Seeka Umarusi yajeewo mubaka naye ali kinnyonnyola atya abantu nti wasaba edduwa eno ku muntu wali osaaga basagira mu kufa okitegeera so there is a lot betulina okubeera nga twegendereza naddala mu busungu omuntu ne bwakola ekikyamu ofubanga nnyo okukola nti weegendereza ebigambo byoyogera okitegeera kuba essaawa za kati mama wa Segirinya kyayitamu famire ya Segirinya kyayitamu baganda be abantu abadde akulembera eggwanga lyonna at large aba National Unity Platform kitalo nnyo nnyini ddala kitalo nnyo kya Honorable Segirinya nga atannakimanya tumukubikira abali ebweru w'eggwanga kihappeniza olunaku olwaleero naye twagala okusaba Allah amuwe ekyummulo eky'emirembe ndowooza si wakuzikibwa leero abasiraamu batera baziikirawo engeri gye sibadde essaawa 6 ogw'emisana sitegedde bulungi nnyo wa gye bamuzaala naye nga program ekyagenda mu maaso bakyalambika ensonga nga zinatambula naye yali yatugambako ku kiraamu kye ebintu ebimu yali abyogedde yali yagamba nti ayagala pulezidenti we owa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerera essaawa 5 kati essaawa 5 tuba tuzibala kati kyo tekijja kusoboka kuziikibwa leero so nze ndowooza nti enteekateeka erabika ya lunaku lwankya wakati ne Lubaga Hospital kyateekateeka ate n'abantu okumanya kubanga omanyi omuntu bw'ofa tewabawo omuntu ali prepared nti bannange ssente weeziri zino tugenda kukola bwe tuti ono mubaka w'abantu in fact tasobola kuziikibwa leero kuba parliament erina nayo omukungubagira emuwe government send off okitegeera eri official because afudde mubaka okitegeera so ndowooza ate n'aba National Unity Platform bajja kwagala nabo bamutwaleko ku kitebe kyabwe ku myaka 37 37 years omubaka bw'atyo bwagenze so young mukama Katonda amugumye tujja kikomyawo tujja kwongera okuwa ebifo ebinaaba developing story ebinaaba bizze bigenda maaso tunabikwongera Edwin Kawuma Kinalwage manya gange ndine Brandon mukama Katonda mumuze mirembe rest in peace Honorable Hamad